okusinzira ku muyivu Kinyere N Alimba bamita Kinyere N Alimba yasoma Professor Mwandama University yakola okunoonyereza Madam Teacher emu ku university ez'amaanyi ennyo mu America eyo yakola okunoonyereza abakwita politics of education ebyobufuzi by'ebyenjigiriza kwegamba nga bw'osobola okukozesa ebyenjigiriza otambulizaako ebyobufuzi. Omuyivu ono yagamba nti abantu bangi nnyo abakulembeze b'amawanga bakozesa ebyenjigiriza okutambulizaako ebyobufuzi byabwe, ng'ebyobufuzi ebyo binyigiriza ebitundu ebimu ne bitumbula ebitundu ebirala, bikotogera abo be baba baagala okotogera ne bisitula abo be baba baagala okukola ki okusitula, naye nga bayita mu byaki mu byanjigiriza. Yagamba nti mu mawanga agalimu bannakyemalira basobola okuteekateeka ebyenjigiriza mu mbeera nti nabyo byennyini engeri gye babiwaamu abantu babibawa mu ngeri ey'okukotogera, nti omuntu n'akozesa education enteekateeka gyateekateekamu ebyenjigiriza mu ggwanga naye ng'ekigendererwa kubaako baakotogera na kubaako bayamba bubagende waggulu. N'agamba nno nti kirungi nnyo abantu abagoberera ebyobufuzi mu mawanga okwetegerezanga nnyo enteekateeka z'abakulembeze eri ebyenjigiriza. Okugeza South Africa mu biseera by'abafuzi b'amatwale abazungu bateekateeka ebyenjigiriza ng'omwana w'omuddugavu talina kyafuna ku ssomero, nga bo bamutendeka mu ngeri nti yajja kubanga wano mukozi waabwe, muguzi waabwe, muyambi waabwe, mulonzi waabwe, nga buli kimu kiri ku sayidi yaabwe. Omuntu asobola okuteekateeka ebyenjigiriza mu ggwanga n'abaako abantu abamu ng'ayita mu nteekateeka gy'ategese ebyenjigiriza n'abiteekateeka mu ngeri nti abamu bajja kubeera nga bakulembeze, bakozesa, bavumbuzi, bayiiya, bannannyini, bakulembeze. Ate abalala nti bajja kubeera nga bakozi, bayambi, baguzi, baweereza, naye ng'akozeseza byanjigiriza engeri gy'abiteeseteeseemu. N'aleyinga strategy eyo. Nga mu byenjigiriza omwo abiteeseteese mu ngeri nti gwe ne bw'olikola otya ogenda kubeera mukozi w'ono, ne bw'olikola otya gweojja kubeera mulonzi w'ono, ne bw'onookola otya gwe ojja kubeera mukozi we, muguzi we. Nti yajja kukolanga ebintu nga gwe bw'obimugulako, yajja kuteekateekanga emirimu gwobeere mupakasi, naye ng'akisetingidde mu byanjigiriza, ng'akisetingidde mu byanjigiriza. Ebyenjigiriza ne bibaako be bifuula abapakasi n'abakozesa, ne bibaako bye bifuula abannannyini n'abayambi, ne bibaako be bifuula babinojjo n'abawejjere, ne bibaako be bifuula abakulembeze, ne bibaako ne be bifuula abalonzi. Gwe weegendereza nti ennaku zino mu bitundu ebimu ebya Uganda mulimu abantu nga bava mu bitundu by'eggwanga ebirala ne bajja ne bakulembera bannaabwe, nga singa obadde ogenda kujjayo gye bayita kati kangereze Buganda Parliamentary Caucus. Buganda Parliamentary Caucus ate si ye Baganda Parliamentary Caucus. Olwaleero osobola ogenda mu Buganda Parliamentary Caucus n'okubya akalulu, buli nsonga ya Buganda yonna neetayitamu. Manya buli nsonga y'Abaganda, ensonga yonna ey'Abaganda natokyasobola gyogerera mu Buganda Parliamentary Caucus. Ate nga ya Buganda. Naye singa obadde ogenda mu Bugisu Parliamentary Caucus, ensonga zonna ez'Abagisu. Omanyi tutuuse n'ekiseera mu Buganda Parliamentary Caucus nga tetusobola kwogera Luganda, nga tuba tutudde nga Buganda Parliamentary Caucus okusobola bammemba bonna okutegeera bye twogera. Tuba tetukozesa lulimi Luganda, tuba tulina kwogera Luzungu.
atenga mulimu Buganda Parliamentary Caucus. Naye abantu abamu we babeera nti eno Parliamentary Caucus yankole, Parliamentary Caucus bonna babeera banyankole. Kituufu. Kalamoja Parliamentary Caucus bonna bakalamoja. Acholi Parliamentary Caucus bonna bacholi. Naye Buganda Parliamentary Caucus kati kigenda kitandikiriza ne Busoga eyo mpola. Kigenda kiriya. Kigenda kitandikiriza Busoga kigenda kitandikiriza. So nti omuntu asobola okuyita mbyenjigiriza. Notandikanga n'abakukulembera nabo bava mu nsi ndala okujja okukulembera. Abazungu we bajja wano olw'okuba bo bali na obuyivu obusingako Abafrika. Batufuganga. Queen n'abeereyo n'aweereza gavana wa Uganda. Gavana najja n'afugira mu ne Kabaka. Era abaddugavu we basoma ne batandika nabo okubeera abayigirize ne batandika okugamba twagala independence. Waliwo ekiseera ng'omuddugavu asobola ogenda ewa muzungu nga mupakasi naye nga yitasobola kukozesaako ku muzungu. Amawanga agesukunkula ne gabeera mbuyigirize abantu bali batandika okuleeta abazungu ne bafuuka abapakasi kati nge Libya abazungu ku mulembe gwa Gaddafi bali bapakasi abayitale bonna nga bava eri nga be bakola emirimu gya wansi mu Libya kubanga Libya yali erina we yeetuusiza mu kusomesa abantu baayo mu kuvumbula ne mu kugenda maaso. So omuyivu ono Kinyere alimba yakola research namba n'agamba nti kyetaaga okwetegereza ennyo engeri ebyenjigiriza gye bitambula mu mawanga. Si kulwa nga abantu bafuula bannaabwe abafuge ab'olubeerera okuyita mu nteekateeka y'ebyenjigiriza. Nkugambye nti South Africa abazungu apartheid abazungu abasosoze mu langi basomesanga abaddugavu mu ngeri nti omuddugavu nga tebamusomesa kufuuka mukulembeze. Nga tebamusomesa kuba manager nga tebamusomesa kubeera ebimaster. Sigamba nti nga bamugaa nti waliwo omusomo gwe ne entendeka yokka engeri gye bateekateekamu ebyenjigiriza ng'omaliriza gwe tosobola kubeera kiri nga gwe buli kaseera obeera subordinate naye nga tebalina gye bagenze kigamba tebalina we bakugobye naye nga bo bakiisa mu byenjigiriza. Katugambe kati wano tulina amafuta. Omuntu bw'akwata emisomo gy'amafuta n'agiwaako abantu basayidi emu ey'eggwanga bwe tugamba nti bannange tugende ebweru tutendeke abakugumbya amafuta n'atwala ba kika kimu kitegeeza ne bw'aba mu buyinza yalimu ne bw'aba si yalimu abo abantu be bajja okubeera abakulembeze mu eyo sekita kuba yakiteekateeka bw'atyo. Gwe bw'ogenda n'okwata amagye n'ogasomesa ne n'ogira emisomo eminene egy'amaanyi egy'okikugu n'obaako abantu ba kika kimu b'ogiwa oba mu ngeri etali nangirire oba ogambye nti bano be bagenda okubeera abakulu era kubanga omuntu yasinga obuyigirize mu kintu ate kakati onokimujja kooti era tosobola nti abazungu e South Africa omuddugavu wadde yabagoba ne basigala nga be bannannyini economy. Bakugambe South Africa ebitundu 98 ku buli 100 ekyebyenfuna 98% eri mikono gy'abantu 5% abazungu 5% y'abantu naye ate be bannannyini ki obugagga bw'eggwanga ebitundu ebisoba mu 9 ku buli 100 ate biri mu ngalo z'abano abatafusukka bitundu 5 ku buli 100. Naye nga enteekateeka ogende South Africa n'osanga omuntu nga yasoma naye nga tamanyi nti ate South Africa eri mu Africa. Nze amasimu gano nga bagakyakolera ku ng'oyitamu operator okuba nga zino essimu tezinnajja zino zibuli wendi nkufuna. Nali South Africa mu hoteli n'ensanga omukyowala omuddugavu nga ye telephone operator ng'atudde ku kyuma ekyo njagala kuba simu mu Uganda nangamba kwata weekubire nga ye atuddewo baamuteekawo just for affirmative action nti n'omuddugavu naye atuuleko wano ng'ate bagamba nti n'ebyo baabimusomesa
naye nga tamanyi we babikola. Omuntu asobola osomesa abaana bo nga kyayagala bayige okusoma eddagala.